السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. twebaza owekitiibwa jalla waala akyawanidde tunusi zaffe nga zikuba, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwe yatusindikiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumusaba atuwa obulungi mu kusoma kwaffe kuno, ate atuwonye n'obuzibu obw'ebikemo eby'okweragalaga ebyo ebikolimu. Allahumma amin. Tugenda tandikira twakoma, tukyali mu kitabo kyaffe ekitibwa Buku Iqra, era nga kino ekitabo nabagamba nti kimu ku bitabo ebituyambako okuyiga okusoma Qur'an ekitibwa. Tukyali mu volume ya 5. Jukira twava ku volume esookera ddala, ate nga oluvannyuma twakikola oluvannyuma lw'okumaliriza ekitabo kiri ekya Yasarun ekyasooka ekya Red. Abasinga mukimanyi. So netukwata kino ekiyitibwa Buku Iqra. Nabagamba nti akyagala just inbox me ku 0784165480 kikuwere ku bwereere biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam. Naye nga okusoma kino osooka n'oyita mu kiri, nomala okimalako then kino ne kikwanguyira insha Allahu tabaraka wa taala. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات nabagamba nti bwe tuba tusoma alif ne lam nga tulina shadda maaso, lam tuba tetugenda kugisoma, lam tuba tetugenda kukola ki kugisoma. So tugenda soma, in that case tugenda soma alif na nun, tugambe nti anna tuwangalemu. النار ذات الوقود. واشتكد إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. دموانو النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. تلوام إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت waki tugeza rwa eno lwansonga yaki ya sad. Eno sad elimu ku nyukuta enene zetuyita hurufu al-isti'la. Okitegedde kati enyukuta ezo senga mabega waayo wabayo enyukuta nga ya ra'u. Naam. Neweba nga mabega waayo waliyo kasa nga wojira, ate nga tukimanyi nti kasa wejja maaso nga waliyo rwa ekogaye, naye because maaso ga waliyo sad eba egenageje. Tugambe nti inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا. للطاغين للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. Okay.
إنه لمن الكاذبين إنه لمن tuskalamu eno tuskalamu kunon nal tugamba nti innahu lamina alkadhibin innahu lamina alkadhibin. Tuliwamu akasembayo ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين. tusikalamu eno ntukigatta ku nun eno alif nefa neno nefa because maaso waliyo sukuni eri ku kikulamu otegedde. So that's what tuga nti aghraqnal thumma aghraqnal akharin. tukategedde. barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran في الدنيا والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.